Capital Music Call nyongero kubuzaako era ne kubaza okubanga ogoberera program zaffe ez'enjawulo. Special episode gye tuzze nayo mu mbeera y'okulaba nga tugattako eri omunnayuganda atulaba okusinziira mu Uganda n'okwetoloola ensi yonna. Leero tuzze n'embeera ya bintu bya kikugu. So kyenkutegeeza gwe muganda wange eyeetegeka okuzimba, gwe muganda wange ali mu kuzimba, njagala osembere nnyo. Oba gwe alabye vidiyo eno saba ogiwereze muganda wo mukwano gwo mu mbeera ey'okwagaliza ng'ategeka kuzimba oba ng'ali mu process ezimba. Kubanga kino kye tugendako olwaleero nga tusirina omukugu wano nga tusinzira mu bitundu wano eby'ennansana, tugenda kuba nga tutunuulira engeri gye bakolamu biodigest eno, tugenda kuba nga tutunuulira omugaso gwayo, tugenda kutunuulira kika ky'ekyomuntu yeetaaga na kifo ki weeyina okubeera ng'egenda. Byonna n'ebisinga ku ebyo tugenda okuba nga tutunulira mu programu y'olunaku olwaleero nga tulina omukugu ono agenda otweyanjulira era abeere nga atubuulira ne kampuni yeeyimbye mu mulimu guno gw'okulaba ng'ate ekifo kino kifuuka ekifo eky'omuwendo nga tutunuulira enkozesa ya biodigester. Asanyusa okulaba ssebo. Essebo nange mwebale kujja. Amannya bampita Nsubuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tudiringira mu by'okuzimba bizimbe, buli kika kya kuzimba naye ng'olwaleero specifically tuli ku biodigester septic tank. So biodigester eno okusookera ddala wenjiyita septic tank mba mutuufu? Oba mutuufu kubanga era naffe tukimanyi tugiyita biodigester septic tank. Njagala tugende process by process. Tusooke tutunuulire sofa ekifaananyi kye balaba bannayuganda. Olwaleero ekinnya kino kiri fuuti mmeka, obugazi kyenkana kitya? Kakati comparinga tank eri gundi septic enkadde n'eno eno egenda ewantu wafunda. Nti nno obuwanvu bwonna eno egenda beera mu fuuti 11. Wali eri gye bayita width muki obukiika egenda beera fuuti 5. Ate wansi okukkirira wansi tugenda sima fuuti 6. Yesebo olaba nti ntonotono okusinziira kweri kuba eri omugaso gwayo gwalinga gwa kutereka storage, kukuumiraawo. Ate eno yo omugaso gwayo gwa kuba bukyafu bufuukemu amazzi then gagende muki mu sockpit mu mayinja. Tuli wantu wafunda. Oli yandiremeddwa okuteekawo septic tank y'ennene. So nawe ekyo kwe kuyita ffe aba biodigester tumuteere mu kifo kye ekitono ekyo kyalina asobole okukikozesa obulungi. Okay, tutunulire bantu ki abalina okukozesa biodigester zino? Abantu ab'ekikula kyonna akozesa biodigester. Abantu ab'ekikula kyonna kuba nti kati nga ffe abali mu field y'okuzimba olaba nti nno abantu batandise okukyuka okuva ku gundi enkadde ate nga badda ku biodigester olw'emigaso emingi egifumbekeddemu mu yo ssebo. Abantu bajja okutunulira ekyomuwendo, family eryawo erimu abaana bangi, tutunulire abantu balina zi woteeri, abantu balina amasomero. Bweno biodigester bakwatako mu mbeera nti katumanyi eri enkozesa ya gundi ziri kabuyonjo ziri ebeera y'amaanyi nnyo ate ekinnya kino kimpi. Kakati nga bwe nkugambye abantu ab'ekikula kyonna, mizikiti, masomero, waka nga we tuli olwaleero, ono nina apartment blocks zange, nina kanisa, buli omu asobola okukozesa biodigester. Poza ekikyukamu ye capacity yaayo. Size. Nti nno wano tuleese entonotono y'abantu 40 olunaku abagikozesa. Zino fuuti 5 ku 6 ku 11 z'abantu 40. Z'abantu 40. Mu bbanga ki? Mu bbanga ki otya ssebo? Bagikozesa bbanga ki n'ebeera ng'ejjula? Ffe twamanyira eby'okujjula. Kakati ekirungi ekiri ku biodigester tejjula era kyovula abantu bangi bavudde kweri nti nno ye genda yita oba myaka 5 ejjule oleete ekimotoka kiginywemu. Kyankalanye ekyalo kyonna. Kiwunye ekikole ki. Kati bye birungi ebimu ku bifumbekedde mu biodigester nti nno tegenda kujjula. Tulina engeri gye tugitreatinga nga bwe tujja olaba maaso awo. Eddagala lye tuteekamu tuziyita enzymes ze zikuba obukyafu obwo ne bugenda mu mayinja. So process ebeera bwetyo nti tejjula wabula efulumya bufulumya
efulumya so ekitali kweri gundi enkadde kyoflashinze kyonna mu nju kigwera omwo ne kibeeraawo paka kirinda kiri motoka ekirikola ki wekirijja ne kinywamu. So n'olw'embeera eyo nga tukyagenda mu maaso n'okubannyonnyola byonna ebikwata ku biodigester enkozesa ya biodigester nnyongera obbategeeza baganda bange mwenna abandaba nti ennamba y'essimu weeri awo wansi musobola okubeera nga ate mwegatta ku bakugu bano babeere nga tebakyusa obuyonjo mu maka ago. Manyi obuyonjo butandikira ku kino tebutandikira ku sowaani kw'olira naye ng'ekikulu kya byonna obaddewo otya abantu ne bajja mu maka ago nga tegeesittaza abantu mubeera mu mbeera nti tukulaakulanyiza Uganda ebyali ensiko kati abantu muzimbyewo amayumba naye ekya fuuti kiganye fuuti tubeera mu ntono nnyo so ye tulina okubeera nga tukola biodigester batugambye nti yeno yokka space gyetwala yeno yokka lwaki nedda banoonyeeko abakugu bano nga bebongera okututegeeza ate ebikwata ku nzimba eno. Natulidde ekinnya kino nga kisimibwa waliwo gye nalabye nga wabanvuyemukko okusokkuluma ku sayidi endala ekyo kigendo ekyekiri kakati ekinnya kino ebiseera ebisinga tukisima nga kirimu engeri ya step nti nno step eya waggulu tanka yaffe nga mugendo giraba nga tugituuzaawo weetuula olw'okuba nti eno sayidi tuteekayo sockpit amayinja gano amazzi gali amazzi gye gatuukira ebeerako wansiko so omugaso gw'ekyo nti sockpit ebeereko wansiko ng'ate tanka ekola ki eri wagguluko. Okay, so kwegamba biri bye twasimanga ebinnya ebibiri nakyo mukituwonyezza gana amayinja ge bakasuka eno ge gali ge twasulanga eri mu kinnya ekyo ekirungi ekiri ku biodigester byombi obisobola wabula obugazi bw'ekifo oluusi bwe bukuwa enkula y'ennyindo yekuwa enkola ki enzisa nti nno munaddala kati mu kifo nga kino ekitono tubigasse tukoze 2 in 1 so wali eri obanga wali abantu ekyange temukigatta mukole ekimubyawule era kisobola okukola nga amayinja sockpit kyawukanye ne tanka so enkula y'ennyindo yetuwa ekyokukola. Okay, so sagala tubaleke mabega baganda bange we tugamba aba septic tank nti kino kyekizeewo abala tulini bayinza olowooza tubaliiko waliyo abazimba toyiza kalina naddala abali mu ntobazi nabo njagala tubatunuulire mu mbeera bweti naye nga bemwongera okutunuulira ennyo ennamba y'essimu eyeri wansi awo mu mbeera n'obubaka nga butambula obukwatagana ne kampuni nyongero gibategeeza amanya ne wa weesangibwa nga tugenda mu maaso. Kampuni bagiyita Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamwokya plot 45 osobola tufuna ku namba y'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Okay, so babira bafunye ne namba z'essimu ezitukyayogereza zibalaga wansi awo mu vidiyo eno yonna ennamba weziri wansi awo osobola okubanoonyaako nobeera nga ate ensonga zetwogerako oziteeka ku ground. Twali twogera ku bannaffe abalatrini kyekinnya ekisimibwa toyi zaffe ziri kasanga waawo gye basima nejjula ne baziika ne basima ewalala ku mulembe guno manyi kyazibuwalamuko abamu mwesanga mugeze mu z'abanneiba nga tewali space we mugisima tusooke n'abo bo muno baganyulwa batya mu nkola eno. Kakati kya mukisa mulungi olwaleero tuzze ku site ey'omuntu yennyini ayagala okyusa latrini ye yasooka n'eri eyaffe ensime naye okwagala okwadvansinga mukko olwaleero tuzze ku site nti omuntu agenda kyusa latrini agiteeke kuki ku biodigester so kya mukisa nti olwaleero kye tuliko n'olwekyo ali eyo oli mu ntobazi olina toyi ya kalina latrini ekaddiye togwamu maanyi biodigester lyeddagala lyokka lyeweetaaga. So, mu lutobazi era ekinnya kisimwamu kuba bo tumanyi batandika ne kakkalina ne bakaloyizi nga eyo mu ntobazi bo mubakolamu kakati olukalu enkola yaalwo ate olusi eki si olw'entobazi enkola gye tukolamu nti tetujja sima nnyo ku kawansi naye tetujja simako ekisaana ate tugaziyeemu ku kinnya naddala kino ekyamayinja so mu ntobazi ate si yengeri gye tukikolamu wano eno so enkola eyawukanamuko wakati w'entobazi n'olukalu sebo. So lulibo olwo nammwe ab'olutobazi ne tubalagayoko program weeti nga bakola ekintu kyekimu mu lutobazi waliwo ensonga etambulira ewamu n'enkozesa ya kaabuyonjo zino kyekigambo kuwunya assurance njijjawa nti kaabuyonjo eno gye muzimba yo teefuuka ensonga mu kyokuwunya ng'endala bwe zitera okubeera oli asima ekinnya kiwanvu
n'okuwunya ne kiwunya mu buwanvu bwakyo. Kino kimpi nfuna nti assurance nti kyo tekijjawo. Kakati ekyo tukyadressinga nti eddagala lino litukozesa okukuba obukyafu buno. Nti eddagala first of all likuba obukyafu ne bufuukamu amazzi. N'ekyokulala eddagala lino liziyiza ettooyi eno okuwunya. Omusajja alikola nga likola emigaso emeka ebiri. N'ekyokulala ekitawunyisa ttooyi yaffe eno lwa nsonga olw'okuba obukyafu babukubye ne bufuukamu amazzi. Tewali nsonga lwaki ettooyi ekola ki? Eba ewunya. Amazzi gano gaflowinga ne gayingira mu mayinja nga emulabye ne gagenda mu mayinja, so ttooyi tebeera mu bukyafu. Tanka yaffe septic tanka tebeera mu bukyafu. Okay, so eno yeriko ekiseera ky'oyinza okugamba nti kale wetuuka mu kiseera wekito yesaaga okubeera nga bagiddaabiriza oba enaaba kale gwagambye tezijjula. Eriko embeera nti yakugiddaabiriza oba okugirabirira engeri ey'enjawulo mu kiseera ekigere. Era nga septic tanka zaffe enkadde oba omuntu eyazimba eyasima ekinnya kye ekyekiyigo n'asima ekinnya kye kitonotono n'asulamu amayinja. Ekinnya ekyo ekiseera luliba olwo ne kikola ki? Ne kijjula nga tekyatambuza bulungi. Era kye bakikolera Nazzikuno nga asimawo bulungi awo ennyini ewali ekinnya, amayinja n'agajjayo, abamu bamanyi oggoozaako, abamu bamanyi gasuula n'aleeta amalala n'azaamu. So ye service yokka gye tusuubira ku toilet kijja mu bbanga ki? Of course nga kuva dda ekintu kino kitwala ebbanga ddene nnyo amayinja ogamba nti gakoze eki. Abamu n'ennyumba atuuka gimenya nga gundi gyakyakozesa eyo. So kitwala ebbanga ddene ddala eriwerako. Ate ng'ekya service kitegeerekeka kuba kebe emmotoka tugikola service. Nga tetunagenda nnyo mu maaso na mbeera ya details ezikwata ku kinnya, omanya ebyo ebyekikugu twagala tubibalekeremukko. Programu ya leero tetutunulidde nnyo kubasomesa ngeri gye bakola biodigester zino. Tutunulidde Omunnayuganda abonyeebonye ebbanga ddene ne kaabuyonjo yo, nga kaabuyonjo ekufuukidde ekizibu, oyagala kwevuma wakaawo, tewaali tunze poloti ye eri mu kibuga, naye olw'embeera ya space n'olaba nga osaana ogyeggeko togende mu kyalo. Lwaki? Togenda lwa mbeera ya kaabuyonjo. Tuzze okulaba ng'ensonga eyo tugikwatako ne yinginiya nga we tuli naye wano. Njagala Omunnayuganda atulaba tumanye embeera obusobozi, omanyi kigambo obusobozi kati eriyo baganda banga batandise okugamba eyo nti ebyo birabika byaba abakolamu nze kirabika terina kubeera wange. Bantu ki abeetaaga biodigester? Munnayuganda munnange andaba olwaleero nina omukisa okukutegeeza nti biodigester nawe ogisobola. Nti nno septic tank eri ampuliriza eri enkadde yalinga ya bbeeyi nnyo kyova olaba nti abantu bano nga nzimbye kayumba kange talina nnyo ssente, yazibanga just toye abweru atataddeeko ki septic tank. Eno septic tank eno biodigester buli omu agisobola. Mu byensimbi eri ya bbeeyi nnyo okusinziira kweno. Tukubireko emiwendo ojja kinaawe kikakasa. Kino kigattireko ddala ow'omukyala ayinza okugamba nti ebyo byaba mu kibuga, mu kyalo nayo muzikolayo oba zaaba kibuga bokka? Ow'omukyalo naawe osobola kubanga si tteeka mbu nno tooyo olina bbeera n'amazzi mu nju okuteekawo sisitiimu eno. Osobola obbeera n'akadomolako, abamu bateeka pipa mu toilet eri nga yayiwamu amazzi n'akwata akadomola n'ayiwayo. So si katala mbu nno ennyumba erina bbeera ng'erimu amazzi na tap omala sumuula oba olina flashings okukozesa septic tank eno. Nedda naawe atalina mazzi mu nju ng'otwala akadomola naawe okisobola. Amaanyi g'okunoonya ensimbi mu mbeera nti oyagala muzadde wo asanyukire emirimu gyo gy'okoze, ekirabo weekiti kiba kikulu nnyo mu kyalo n'ogamba nti maama wange bamukolere biodigester. Tukooye okusitama ku biti, ayinza n'okugwa mu kaabuyonjo, ogenda okuva ku kyeyeeyo nga maama ate mbuyaga ekunta. So njagala oyongere okukubira Abannayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigester eno. Ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gy'emuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka, biodigester ya layisi. Okusinziira ku erigundi yaffe enkadde, bayo ya layisi nnyo
bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage, tumuyita drainage work, kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano, naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi, lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2, kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze, ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde, kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali kweri gundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako, naye wano eno obiseewo bulungi ettaka, peva zo zigendako, omuddo gw'ogusimbako, pasikalamu gwenjogerako. Sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa, naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja geetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja, naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamwokya. Tuli plot 45 Prince Charles Drive. Gye tusangibwa, ennamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992. N'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo. Zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki, oba ojja tutuukako tukwasaganye bulungi.